Zubeda omutima gw'omubi tegwebulizaamu nodda kusenga asidi omugeye kuluno baba yakuswaziza kuluno yakuswaziza nze sisobola kuvaayo kugamba nti oli yanzizeemu baati ayina ye okuddamu nga bw'ayagala because now alright wetwogerera ssaawa zino eno olutalo lw'amaanyi lubaluseewo wakati wa bloggers ba NRM olwa ssente wamu n'ebirala nze ndowooza emondo ya His Excellency Robert Kyagulanyi yabalinye just hate bakimanyi ogenda kumbuza biki bye bakoze nkugambye Zubeda Kasuku ani yali amanyi nti no basobola kubeera challenged ku social media atamala emirundi junior naye kyabakoze aha akitokota si kisaanikire omukulu lwama wamu n'abalala tebannabakukiriza nti no His Excellency Robert Kyagulanyi yafulumye eggwanga Uganda nkugambye mu maaso awo ambikulitidde naye nga tetunagenda yinyongera okujjukiza vidiyo eno soko jimpireka like bumaze subscribinga wegate ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye Akasuku ne banne oh my god bwe nsoso okulaba Kasuku ebyaddala naye ng'atidde Chosen Beki kye yamukola aha abaana ba NUP batandise okubeera nga bakibuukira naye abamuwadde ebibye nga we bawaani nga we bawa Zubeda so njagala osokola beno vidiyo ongambe ebyaddala Kasuku naye teyatidde oba kubanga Kasuku tayogera bwe batyo nammwe abamanyi Kasuku mukola ki mumumanyi soko muwulize ongambe bwatyo bwayogera olaba engeri gy'abadde yeekazaamu nga bamubuziza ku nsonga za Chosen Beki naye abaana ku social media kye babakola aha azokolabe nze sisobola kuvaayo kugamba nti oli yanzizeemu baati ayina ye okuddamu nga bw'ayagala because nange nyinza okuba bye nayogera mu kaseera kali tebyamusanyusa oba okitegera omuntu asobola okuddamu nga bw'ayagala that is their opinion however ffe nga betwogera oli n'alumwa alright nga tubitedde ku mabbali ndowooza muwulidde gwamanyi Kasuku ebyaddala osobola okukirabira ddala nti no mu maaso ge ebyaddala waliwo ebitagenda bulungi ku sayidi yaawo omukulu amanyikiddwa nga Tamale emirundi junior ye teyalutudde kye yakoze omukulu Zubeda ye kiki kyakola abaana ba NUP mumbulire mu comment section kubanga ebyaddala nange simanyi naye abaana kye bamukola aha sokola abe vidiyo otugamba nti nokola ki anze ate mu mugambo anti weefuula omulungi mbu oli musiraamu abasiraamu bakola ebyo Zubeda byosiibira byebyo Zubeda va mu bintu by'ekisiru genda mu ddiini gy'osinza weetondere buli muntu gw'obadde ogeya Hajjati Kulusumu yasooka n'akugoba ne tulowooza oba buzibu ki naye tugenze ffenna okukizula nga Zubeda gwe buzibu oyina omutima omubi toyagaliza kati wabadde osibiradde ekikaliisa mbw'avumye abaana bo abafulufiga nga wabavuma n'otuka okugamba abaana bafulufiga nga we babalwepinga Zubeda obiinako evidence bye wali oyogera kawala gwe bajja kukusiba Zubeda kwekaniikira omanyi Zubeda olowooza nti oli wa kitalo you are nobody my dear Zubeda olowooza oli wakabi kubanga okoze ka braido zaake miliyoni 2 nze toyina kyoli mukwano wekakanye weka mu mutima gwo Zubeda teri akuyinako buzibu mpisa zombi nankwe nakugeya abantu bonna be wazannyanga n'ab'emizannyo Zubeda bonna bakwetamu buli gwe wazannya naye emizannyo egyo gyonna gye mwazannyanga abo bonna abakyala obageya abayimbi obageya mikwano gyogigeya mwe mwagala ensi ebaagala eti munsi kyogaba kyofuna Zubeda munsi kyogaba kyofuna bw'ogaba emirembe ofuna mirembe nene mukwate ne mukola kagurupu k'abasiru akagurupu kammwe kugeya bugeya bantu ennaku zammwe zaaweddeko naye ne mudda mu kamera ne mwefuula abalungi olunaku lwo Zubeda lwaweddeko ensi yategedde obubi bwo nodda kushira price gw'osiiba naye nodda kushira price ate shira price ojja kufa nawe ojja kufa mutwa gwe shira price woteewummuze gwe mada no madalinga bakwagala bali Zubeda ino mukwano esete ze mwasonda mu ntandikwa zaalagawo accountability eriwe ya Jaden nga temunnatwasamira wano mwasonda sede mutuka ne mulega bw'abakazi Jaden
Ngao kenyini Kazubeda kali mu ddwaliro. Wali ojjanjaba mwana waffe. Jaden yalwalira ggwanga lyonna alinga amazzi. Kati nno mutu wa accountability. Alright, benga tubitedde ku mabbali nkugambe kitokota si kisaanikire wali kusaidia ba NRM wamu ne ba bloggers baayo anti His Excellency Robert Kyagulanyi yabalese mu suspension mpaka ne kati bakyebuuza omukulu ebyadala yayiseewo batya okubeera nga afuluma eggwanga Uganda. Wano wenyini njagala mbagambe naddala mu banankyukakyuka temuvaayo ne oba omanyi engeri His Excellency Robert Kyagulanyi bwe yafulumye mu eggwanga tovaayo n'okola kino disclosing kubanga engeri gye yafulumyemu let it be a secret for others so that nabo banga bafutusiddwako obukyamu nga bo bagala kubeera nga batuswako obukyamu basoboye kubeera nga bayita mu ngeri His Excellency Robert Kyagulanyi engeri yakoze ki engeri gyayisemu naye oli mujjukire bulungi intelligence yonna naddala y'Amerika ne European countries zonna zibadde zimutambulirako so okufuluma eggwanga kibadde kyangu nnyo ate oyinza osanga teyayitidde nako Entebbe airport nga yina ewalala we yayitidde. Mujjukire bulungi nti no America ena strong relations with ensi ezitolodde Uganda for example Congo asobola kuba nga gye yayitidde sagala mukole ki hamuwakane sokoleze aba NRM nga beekubira omulanga amale nkuleetere omu ku ba analysts mu National Union Platform nga bakunyonyola engeri His Excellency Robert Kyagulanyi we yafulumye mu ggwanga lyattu Uganda. Kana ku Uganda police eri kusatu Bobi Wine gye yeekwekeranga byawukana ku Uganda police eyiganga Bobi Wine gye yaddukira ne mukono namboze gye yaddukira. Bobi Wine akugamba dduse ku busajja mukudduka ku busajja alita ku security ya airport bamukebera talina wadde ekisi kuba ye process gy'oyitamu ng'ogenda ku kisaawe. Kale katugambe nti yagenze Kenya nitali Kenya agenda mu nsi z'abazungu ate nga ne Kenya woba oyitawo woba tobuuse sengenge oyina kuyita wali eri ku boda ya Kenya ne Uganda era nawo bakkebera era owaayo passport. Kati eyo tuvuddeyo kuba teyagenze Kenya teyagenze mu East Africa yagenze mu nsi z'abazungu zoyina kulinnya nnyonyi. Kale Kenya ababoda basobola okukukusanga sigala n'oyita ewalala. Munange Bobi Wine ng'ayita ku kisaawe nga bamukebera amagye poliisi tali amudi talina kisi avaawo bulungi nga womanyi nti wetuba tuyita ku kisaawe eri ku departure arrivals ene ya wansi ngambe eri waggulu si byawula nga womanyi nti tuyita ku kisaawe. Bobi Wine n'ayingira security yonna ng'emulaba kuba wonna waliwo security ku kisaawe n'asimba layini ne bamuggyako passport ye ne bagisoma Kyagulanyi Sentamu kuba tekuli Bobi Wine ge mannyako agaliko Kyagulanyi Sentamu nayita ku process esooka kubeera oyitawo nga muntu wa bulijjo kabe MP kyakola okuggyako president yekka. Jjukira Bobi Wine gwe banoonye n'abadde yeekwese mu nsiko ali ku kisaawe afuluma ggwanga poliisi emaze omukebera talina kisi eri bamunoonya eno ku kisaawe ali invisible tebamulaba. Bane Bobi Wine oli w'amaanyi bambi. Bobi Wine oli w'amaanyi eno Museveni bafuutu soja batugamba omulumi omutwe weekwese. Jjukira kati otugambye yino video yagikoze jjo mbw agenda fuluma eggwanga era kino ekifaananyi kyenkulaga Bobi Wine ali mu nnyonyi nkijje ku peegi ya Lubongoya CAI peegi ya Lubongoya. Kati Bobi Wine eno bamunoonyezza yeekwese talabika ayise ku kisaawe ewali poliisi ye Kenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gye ndi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Kano kankasindike eri buli eyeeyita omugezi mutera okulowooza nti omanyi buli abeera ku neti okimanyi nti mugezi bitya. Mwagala nnyo eŋŋombe ezimu muzeesaleko mwagala nnyo eŋŋombo tebigatta bigatta gwe wakoze omuwendo wadde ne programu ekola totosaamu y'omuwendo y'ebintu ebyo byeyagala bigatte. Sooka weetegereze ebifaananyi ebyo bibiri byetegereze. Kino ekimu Bobi Wine yabadde ali mu Uganda video gye yasembyeyo okukola ng'agamba nti we munaagirabira mumanye empiseemu engoye ze zimu n'enkofiira y'emu. Ndowooza okiraba kitegeeza obudde bwe yali bwe bumu n'agenda n'alinnya ennyonyi. Kati ekyebuuzibwa
ennyonyi yagirinnya era omuntu gwe banoonya ate alinnya atya ennyonyi. Ze sirinnyanga ku nnyonyi, simanyi by'Entebbe, naye sikiwa nti omuntu gavumenti ng'emunoonya nga President Museveni amunoonya nga bw'agamba, ne General MK nga amunoonya n'amagye nga gamunoonya ng'abadde mu kwekweka nga ffenna amuliira ku nsiko. Mwana mwe abamanyi ebintu bya Robert Dobb style, musoke mumbuulire ennyonyi yagirinnya atya. Entebbe International Airport n'ayitawo Kyagulanyi ng'ate bamunoonya kubanga awali mu nnyonyi omulaba engoye zezi mukitegeeza olwamala okukola video n'agenda n'alinnya ennyonyi yagirinnyeewa. Mwana tebigatta naye anyway. Otunuulidde lump sum oba total sum omuwendo ogwo gusembayo final amount gwoyagala okugamba yakifunya ate tebigatta. Soka weebuuze ku architect yakikoze atya. Yesu oyina bitaano wabifunye otya. Eyo ng'ombe iri mu bantu bangi. Okimanyi nsobola okuwa numbers 0 paka ku 12. 0 si number. Nenkuba number 1 paka ku 12. Enamba ezo nga njagala onzigiremu totonga ozipairing nga buli wope number 2 emu paka 12 okola pair ya 2 katugeze emu neno nojjayo mukaaga nga buli pair gyokole kuwa total answer ya number 17. Obona kitegeera kankutere wano ka illustration buli pair gyokola ngekuwa 13 naye bwobanga tokirabangako gwogenda gamba tekisoboka kankikulage nga buli pair gyokola ekuwa toto ya 13 numbers 1 to 12 wenkikugamba nga tonna kirabako olaba tebikola ki tebisoboka ninga toto ebeeremu byonna ng'ozipairinze 13 kikolebwa kitya kirina kuva mu nze main architecture akitetenkanyiza kuggwe kibeera kizibu kubanga si gwe wakiyigiza naye nze akiyigiza kiba kyangu. Awo wetufunire ng'ombe eri egamba gye batugamba nti obusajja bukirana. Kyagulanyi mugezi n'okusinga kye mulowooza. Embeera ebadde evident ngali he's the most wanted man in Uganda as a terrorist. Kituufu. Ate worldwide Kyagulanyi abadde most wanted democratically era bona zibadde zeteekayo ebitiibwa certificates nga ziwanikibwa. Bwe kiri oba nedda. Kati mumbeera eyo ng'abadde yeetagibwa nga terrorist border post zonna bazigala. Kituufu oba obadde tokiraba bayinza okuba tebazigadde physically naye ng'obukuumi security ebadde tight specifically kukwata Kyagulanyi oba obadde tobirabako okwaza kubadde kususe mu Uganda. Kakati ng'ogyeko okuba nti waliwo amagye agakuuma bakalabalaba wabaddewo n'abali special nga bali paid singa mumulabako bo bambala civilian singa mumulabako ku borderline mumutegeeze n'akasiimo weekali border posts zonna nga toyina airport gy'osobola kuyitako mu Uganda Kyagulanyi n'atakwatibwa kubanga serebu oba kitegeera. Kakati ntera okozesa akagambo nti buli awali ekisenge ekigumu kibeera ne weakness. Buli gwe woolaba ng'ekisenge ekigumu nga bakitenda kibeera ne weakness wabeerawo awantu awanafu wosobola okubotola gimazima era wasobola okuvaako ekisenge kino ofuna olwatika. Njagala nkubuuza osobola mu ndowoozayo okuteebereza nti Rwanda ebadde oba waliwo omuntu abadde asobola okukikiriza nti Kyagulanyi asobola okuyita e Rwanda ekyo tekiriyo. Nsobola okugamba nti Kyagulanyi yakubye security ne intelligence n'ayita webatamusuubira ye Rwanda kubanga wabadde free. Gambye oyagala kuleeta njawukana mu mawanga olaba bakutte bakuumi ba Kyagulanyi just abakuumi bebajjako duties zaabwe nti kati ogwamwe guwedde nga tugenda kulonda babakutte oluvannyuma nti ate be babadde bamuyamba. Tolaba nga kyewuunyisa kati Rwanda yebadde loophole wewabadde akatuli wokka Kyagulanyi wateekeddwa okuyita era teyayise wabula ekibuuzo kiri nti akikola atya. Ebyo ebimu ojja byerekera. 1 kyetaagamu okuyiga kye tuyita connections. Focus yammwe mugijje ku ssente buli wofunanga omunene tonoonyanga connection. Okay, ssente tuzeetaaga ne go beyond that nti mu kaseera akazibu
asobola okunyamba mu ABC. So muto wange Kalibala obusajja bukira n'ekituufu naye gwe tandika okugatta doti nga oyagala ozigatta ofune toto naye ng'ate toto si gwe wagifu olina kwebuuza abasajja bakikola batya. Abagezi mwebali era obusajja bukirana. Gwe njagala onkakase nti okakasa airport waliwo omuntu yenna mu Uganda ne mu Rwanda yabadde asuspectinga nti Kyagulanyi asobola okuyita ewa munywanye n'afuluma. Kubanga ennyonyi eziri waliwo kye tuyita radar control civil aviation mweri. Buli nnyonyi ejja mu Uganda eba eteekeddwa okuba civil emanyiddwa Civil Aviation Authority. Bwe kiri nsubira ebyo bimanyi ogambye tolinyangako ku nnyonyi naye zibeera monitored by the radar. Ne webeera nga nnyonyi ya United Nations egenda at least government esobola okumanya nti Kyagulanyi yagendera mu nnyonyi eyo. Kyokka ate Rwanda kyabadde kyangu nnyo. Kankomaawo tondeetera kunjigga olaba bakuteba sirikale oyagala kuleeta Museveni ate bagende bakwate aba airports ze Rwanda.